Zaake mwana wa fujo ate mu baana ba Butebi Zaake ya mwana yeyiso obulungi naye Zaake nga tanabakula n'okutandikira mu primary taata we yali mwavulunkupi nti kati mutegeera abantu mulina okulonda mutegeera abantu be mulina okulonda kubanga bwe bamusazeewo kulonda abalwanyi then temubanja mu constituency gye muli anti nze mbagamba nti parliament etusaze eno yetusaze ebadde ya bulimba ebadde ya buchayi ebadde ya kuzoganya ebadde ya kulabisa ebadde ya kikonde parliament eno ngeri gye yeyisamu sinungi eno si ya bongo eno ya maanyi usitegeera eno ya kikonde bakubasiba mu gym nga tebasibira mu kirala waliwo kyebogera nti kuzoganya kurabisa yabazoganyi naye gwogezaako kurabisa yarabadda Museveni omulabisa muki n'abalonzi beeronzeemu myaka 5 bagimaze nga bali mu parliament era tubeebaza seba abalonzi voters. Thanks so much for voting your own to be in parliament for the last 4 years 5 years naye kakati naffe mutuwe chance tugende tesize gwanga atuliriza webale nnyo webalire ddala tukyagenda maaso ku radio fence nsozi nze Kagogwe Fulgencio Peterson programu ekitawuluzi ndi ne speaker wa Kasanje Town Council ndi musajja wa Ssaabasajja Kabaka nze ensonga zange nzikwata mpola n'olwekyo abatana bakundaba sirwa kugaana nesaagala kutaataaganya mirimu gy'omubaka aliyo akyali mu kisanja kye pressure yinzo mukwata buli muntu muwe ekitiibwa bannange oli bw'aba afunye chance ye n'ayitamu nga memba wa parliament muwe ekitiibwa amaleko ekisanja kye naye si kirungi kugenda ng'okonjera omuntu ate ng'akyakola oyinza okugamba nti wano takikoze ate n'akikola gwe kyobadde osuubira nti kyekimuremye n'akikola ate mu luvannyuma tikogenda okutandikira omuntu muwe obudde aleme okwekwasa akole byakoze ebinabimuremye naawe ogamba abantu nti kakati bino ekisanja kye kiweddeko nga tabikoze nja kutandikira awo naye nze tugume Gideon Omuwejjere musajja wa Kabaka kadeyideyi wa Buganda sisobola nze kutataganya muntu ng'akyalina kisanja kye muwe ekitiibwa era ssebo mubaka wange muwaddanku nyingi njagala kukulamusaako nti ssebo osiibye otya tuwasuza otya webala emirimu gy'otuuse kwengalo si byangu kubanga nange nyinza okutuuka niwaba binemmerera tenezija nenkwebuuzaako n'olwekyo tuli mu lutalo tuli basseruganda tutambuza ensonga nga bwerina okutambula Kyaddondo East Constituency 226 Gideon Tuguma Omuwejjere ajja ekadeyideyi wa Buganda yagambye agenda kubeerawo ku lw'abantu akaseera konna wemwetaagidde nnyo sikulwana na muntu ze sikuba kikonde amanyi sigalina amanyi gange matono sikuba kikonde mu parliament anti bw'otaakube bayinza okuba ggwe nze nja kubanga nina ensonga nga nkoze research kubanga ensonga z'abantu bange nzimanyi ezibaluma ze ngenda okulwanirira ezitabaluma sigenda kuzibeerako nze siri wa kikonde ndi w'amateeka ekyansomesa amateeka abantu okusobola bwe kigaana waakiri nteekayo omusango ku lw'abantu bange nze sigenda kuba kikonde na muntu sobola kulwana na muntu tuli ku 13 Radio 4 ensonsozi yetugume Gideon Omuwejjere atwegaseeko ate nga ndine speaker Kasanje Town Council naye yatwegaseeko dda okulaba ng'ensonga zino tuzitambuza bulungi nnyo nnyini ddala eddakiika ziri 3 ziyisa ku ssaawa 6 ez'emisana gw'olunaku olwaleero akagere kekiri nti Gideon tugume Omuwejjere 226 ayagala genda mu parliament njagadde tutandikire ku nsonga za parliament oluvannyuma tunaagenda ku Emwanyi n'ebigambo by'omukulembeze w'eggwanga byatembeese ku nsonga z'Emwanyi n'enkulaakulana parliament mirundi mingi tugirabyenga erimu akavuyo ebyasembyeyo babaka kulwanira katebe ekifaananyi kya parliament tukirabawa sebo neyanziza njagala kwebaza Katonda nti ntudde ne speaker bano no batulidde kwagafo nga tuli mu bintu by'okwemamaaza bana batulidde kwagafo akati sebo kulikira ddala nga muli mu kwemamaaza tuli mu kwemamaaza wano na bana muri mu kujja bunyama abana bagenda mu maaso uno tanaweza myaka 3 sebo speaker wa Kasanje ate no ali ku kadi ya NUP webalire ddala awo tweyanziza era nze nsiima nnyo ati ku kigambo kya bamemba wa parliament bamemba wa parliament mwagenda ne mutuleka eno bweru ne mulonda abalonzi bannammwe bwe mwasindika
omanyi omulonzi alonda omuntu amanyi nti yagenda omukiikirira ng'ensonga ze yalina okuzituusa mu parliament naye akati mwe mwayagala mwetuukire ate ng'ebintu bya parliament bizibu mu parliament mugambe waliyo ki waliyo abalonzi bali mu parliament batuleke ne bweru ate ababaka baliwa bali bweru tuli bweru ababaka ba parliament bali bweru wa parliament abalonzi begenderayo bennyini kuno bagamba ffe katwesindike ne beesindika naye kiri mu parliament olyo kirabi nemwe abasindika anti nedda nze nkubuulira abalonzi beekolamu omulimu ne beeronda abalonzi banaabwe ne babasindika mu parliament kati abandi badde bamemba ba parliament tuli bweru ziri ensonga kati engeri gye bazikwatamu za kironzi yennyini kiwejjere lwaki ogamba bwotyo anti kakati embeera nga bwezifaanana nga bwoziraba bakola ebintu ebitakolwa mu member parliament twana parliament yaliwo oba yali yameka ey'omwenda yalimu Bawini Byanyima na Misango Kamya Salamu Musumba mulimu abaali mwera basewungu baaliyo ogiwulireeyo ne basewungu baagirimu eyo parliament yali parliament basewungu baagirimu era sewungu tomulaba basegona sewungu tayinza kutuuka kuba kikonde ayinza okwogera ku parliament kukazinda tayinza kuba ku kikonde kutuuka ku kikonde tatuukawo tasobola kubanga akimanya ekitiibwa kya parliament kyekitegeeza so ekitiibwa kya parliament abaakireetera ebyo gavumenti yagenda nesuulirira abantu ba wansi babayita abagetto abantu ba getto yali erina okubasanga gye bali gye babeera ne bayambirayo eyo mu getto n'eremu okukikola kakati abagetto basooka okwekwanya ne basindika president wa getto president of Uganda Republic Bobi Wine Center mu Kyagulanyi n'agenda mu parliament bwe yatuuka mu parliament kyasooka okukora okimanyi yabuuka n'adda ku gundi waggulu ku meeza kwe yakubira emiggo era katono abatemu omuntu nere kyali kimulwanya kyali kitegeerekeka kati nze kugamba nti ngalwanirira constitution anti era nkugamba naye yayita teyayita kakati awo kuva olwo ne bekwanya abawejjere abanagetto ne beeronda bo bennyini ne bagamba kisoboka ne beeronda ne bayingira parliament kakati mwali mulowooza nti eno gye muli tibagenda kubatuukako mwali mumanyi nti mubasibidde ekamwokya mubasibidde mu katanga mubasibidde ludawa mu njala mu kufa enjala okubata obufi abaana ne beekwanya ne bayingira parliament nene mubaliyo siraba muwa ghetto anti ze kyenkugambye olina kumanya ag'abageta bali mu parliament president yennyini yasookayo oyo yavaayo era mwebaza bayidawo kambuulire omuntu yasooka okujja omuntu ow'emabega kumujja emabega emanju nga bagamba President Museveni yajjayo abakyala emanju Kyagulanyi Center mu yajjayo bagetto n'abayingiza parliament yabajja emanju abaana bali mu parliament kati edda waraba ngo omuvubuka bwati nga ye speaker wa Gombolola Damba town council ng'emyaka tunaweza 5 nga tekisoboka ekyo kyo yakikola era twagala kumwebaza sebo your excellency Bobi Wine Kyagulanyi Center mu principal njagala kukwebaza president wa NUP kyo kyonna ekirala naye nga ebirala ebisigadde tugume Kyagulanyi ye president wa NUP si mulonde ekyo kyo tunja kukanya ne speaker si mulonde talonde bwanga tugume njagala nga tuwunzika ensonga ya parliament njagala kugamba lwaki ekifaananyi kya parliament kiweebuuse nnyo anti bwe mwasindika si bamemba ba parliament memba wa parliament ateeka okuba nga muntu yeewa ekitiibwa waali ekitiibwa abaana ba getto kyenkugamba tebalina gwe bawa kitiibwa kubanga abaana beekuziza boka owulira bwana bwa mbaata akana k'embaata tokabuulira watakula n'enfuna ekyokulya ko kamanya nti bwe kagenda wekasanga ekyokulya kikakola kikalya oba okitegeera ne kakula ne keekuziza akati abaana bayingira mu parliament baali bubi nnyo bw'ogenda okulaba ono bagiyita bati eno yali mu minisita mulamba yawangula Honorable Zaake y'omu ku baavuddeko parliament okusajjuka mbadde mu information nti Honorable Zaake si wa ghetto kitaawe y'omu ku bagagga miti ya n'omu kati Honorable Zaake n'obulamu bwa ghetto tabumanyi kakati kamubulira ono nze Zaake nkusinga okumumanya Zaake nasoma naye endeje
nesomera kujasomera ku modern mityana modern oshitegeera nezaake nga tanabakula n'okutandikira mu primary taata we yali mwavulunkupi eyawa ssente taata watandika okukola okusuubula sigara yali general sare akati oba oyagala nkusomesa ebikwata ku Zaake obwavu bwe mwogerako obwemabega bwe buviiridde ku palamenti okulabika bweti oyinza kuva mu kyalo naye ekyalo okuvaamu kikutwalira emyaka 10 nedda nga gwe wava mu kyalo nga gwe olina emeka nga gwe anti nga wafa gwe nga wava mu kyalo eminganze bwe nava emijera nava emijera emyaka 38 nga nvudde emijera entungamu naye ekyalo tekinvangamu ekyemijera abantu gwe kyegezaako okugamba mwe muri bintu by'okusaagira wano kati abantu be tulina bonna singa ogenda kunoonyereza n'olaba abantu baffe abali mu Parliament amazima ga Katonda babadde bubi era abasinga kyovolabyo beewola nnyo ssente nnyingi ogenda okutuuka mu Parliament era bali mu mbeera mbi eteeyagaza kati ekyo kireetera okubeera nga buli kaseera mu busungu obusungu buno kasunguyira ebeera stress si kyekintu ekya bulijjo ate olaba bwe nkusanze wano oli musajja mukakamu otudde n'onyaniriza n'omanya nti nnyinza okwogera ku principle nemwogerako byonjego naye ndaba oli mukakamu kitegeeza nti gwe tonabeera bubi tugume abantu abasinga boogera ku Zaake nti ye yabadde mu nsobi ku mulundi guno naye ensobi ye yavuddewa okutuuka omukuba nga agamba munna amuviire mu kifo yabadde atudde Zaake mwana wa fujjo ate mu baana ba butebi Zaake ya mwana yeeyisa obulungi nga bwe yeeyisa mumulaba nga bwe yeeyisa ye mwana yeeyisa obulungi mu baana be bonna bali nga batoto oyinza na kumanya kyeki baliko era kyovola bagundi kye yagambye nti babakebereko ku mitwe si kubakebera mu mitwe nti balwadde naye bategeere omanya abantu abasinga ebitundu 7 mu Uganda balalu n'abantu level y'obulalu omuntu gye batamanyi yes capacity of the capacity of what of madness abantu tebanagimanya naye nga most people are mad obakitegeera kakati Zaake ono si yasoose omukuba waliwo abanyankole abakuma president bamugunda eŋŋumi Arua yavaayo yasibira mu ddwaliro Rubaga era bagamba n'omubaka akol tasoose kuba Zaake yakubako omugenzi abiriga nakubako n'abalala balinga babiri n'omugenzi gundi abagenzi bangi bakubye bagenzi era noono simanyi kakati Zaake najja nakubwako omuganda munne ka General Katumba Wamala sebo noono tomanyi ekikonde kimu kyokka bwe kiti kyamutwala mu ddwaliro bamuteeka ne oxygen Zaake kati yakubiddwako omuteeso era ne bamutwala era n'abeera ensambya ndooza ku oxygen yavuddeyo naye ku luno kaneepankera ku mukiga gundi ono Chris Baryomunsi kyanamukuba ku buno agenza awedde kaneepankera ku mukiga kirabika ye wakubibwako buli tribe yonna ati nange neeswanta nkubeko ku Zaake oluyi atuliriza tuli ku 103.3 Radio 4 ensonsozi tuli mu programu ekitawuluzi ndi ne Tuguma Omuwejjere wamu ne speaker Kasanje Town Council tugenda maaso n'okutunuulira ekifaananyi kya Parliament bateesa ebigasa eggwanga balwana kale nno byonna bye tulaba oba oli awo enzo ogamba nti byewuunyisa mu myaka 5 speaker ejja Parliament eno kati gikyali ena naye tetumanyi n'ogujja kunatambula gutya guno gwo guweddeko tugenda mu financial yandala eno yino tugitambuze egenda ate okutuuka wakati makkati gaayo kooti endala teyajja kooti eyokubiri yajja financial yeeno kakati twebuuza koota bbiri zino tuzikozeemu ki tulaba bikonde tulaba ŋŋumi myaka 5 Parliament gwogirabawa bwibanga ebigenda maaso biri bwe bityo tuli ku radio fensonsozi tuli ku nsonga ya Parliament emyaka ena gye yakatambulako okuva tetujja kugamba kisanja kino kyokka kubanga ebizze bibeerawo mu Parliament baddewo mu kisanja kino kyokka ekya 2026 naye tutunulira ekifaananyi kyonna generally ebizze bibaawo mpola Parliament ekyakola ku lwayo nga yeetengeredde ndi ne speaker Mwami Kagogwe ebigambo byange bijja kwawukanamuko n'ebya muganda wange Tugume Parliament okuva omanyi Kadaga oyo omulaba Kadaga yali mukyala
ayimirira ku kigambo kye era n'ensonga lwaki bamulwana aveeko manyi mukama waabwe tayagala muntu yenna ayina bwetengereze ayagala buli omu ng'atambulira ku kigambo kye kati ekizibu kya palamenti palamenti teyeetengeredde nga bw'ogiraba teyeetengeredde nti abantu bonna bakola ku lwa muntu bw'oba waliko kwolwo olunaku lwe ba Honorable Zaake lwe bafuna obutakkaanya Speaker bwe baali bagatta ekitongole kyayinula ku WAKI Speaker yagamba nsuubira bosi wammwe ng'agamba Vice President nsuubira bosi wammwe musanyufu ate nga naffe nange bosi wange musanyufu ku kino kye tukoze ekigenze maaso oba akagamba ako wakawulira bw'oba wali ogoberera palamenti sakawulira kakati bannayuganda mwena njagala muzibuka amaaso ti opposition teina numbers bwe twogera ku numbers ti opposition ababaka baayo batono nnyo era tebalina kye basobola kugenda nakyo mu maaso ne kiyita bali kimu kyakusatu mu palamenti webale nnyo tebalina kye basobola kugenda nakyo mu maaso ne kikola ki ne kiyita kubanga bali babaka bangi kakati omuntu bw'atuuka mu kusoberwa ng'asobeddwa ewaka ne mu kibira atuuka ekiseera oluusi n'akola n'ebitasaanye kati ab'opposition baatuuka ekiseera nga basobeddwa tebalaba kkubo wawe bayitira kyokka ng'ate ekitongole ekyo okugatta UCDA y'ensobi ekyasinze okukolebwa gavumenti eno ey'amaanyi nate ye yagireeta kakati okuleeta UCDA omanyi kwe kyava Emwanyi tesoose kugwa UCDA bagireeta nga bamaze okujjayo Uganda Coffee Marketing Board Emwanyi neegwa bw'oba ojjukira bulungi mwami Kagogwe yali 2 emeka yali 2 4 2 3 5 Emwanyi neegwa nefuna n'akagundi n'ekirwadde ekyagiruma ennyo toddula bakitanga coffee wiruti anti abaganda bakigandawaza ne bakita toddula kakati Emwanyi neegwa mu nkola ng'eyo kakati UCD omulimu gwayo kubadde okunoonya akatale okusomesa abalimi okitegedde okugabira abalimi endokwa ojjukira yali yakola ne memorandum of understanding n'obwakabaka bwa Buganda obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu Mwanyi terimba nga UCD bayambako okitegedde kakati esawa ya leero ekyalwanya ba Honorable Zaake si kuba nti balwana nga baagala wabula baali balwana nga balwanira eddoboozi ly'omuntu wa wansi ate n'ekirala okulwanira eddoboozi ly'omuntu wa wansi oyo asemberayo ddala omulimi gw'owekijja bwemi noono omuwejjere tugume gwe baali balwanirira osegedde kubanga era tugume bilioni tugume naye mulimi wa Mwanyi okusinziira ku bye mumaze okufunako wano naye mulimi waki mulimi wa Mwanyi kati akamwanyi bakatutte Emwanyi tebannagitwala akamwanyi tebannakatwala naye ekifaananyi kya palamenti kifudde nnyo okusinziira ku palamenti zonna ezibadde zijja zibaawo kiki ekisse ekifaananyi kya palamenti kwe kubeera nga palamenti eyimiriddewo ku lwa muntu ekolera muntu ekolera ani ekolera President Museveni palamenti ekolera President Museveni kyokka nga ate amatabi ago amasiga agasatu gaba galina okuba nga buli siga lyetongodde essiga eddamuzi nga lyetongodde palamenti nga yetongodde okitegedde eggwanga tosobola kutambuza ggwanga ng'eggwanga litambulira ku birowoozo bya muntu omu nga ne balonze yabawabula ate nkulimbe n'ebiyiiyi tabimanyi
ebiyiye tabimanyi ebiyiye kyovola bayateekawo Kenzo tewamuwulira gwe wakuba oluyimba you want another lap muyimbi bamuwandiikira mbadde ani eyamuwandiikira buli wamu agenzeewo kakati kyekizibu kyetufunye muyimbi munnabyabufuzi munnabyamizannyo ne mukapiira omulaba mulimi mulunzi wali atongoleza n'obucupa emabega kaako nti mufukirize obucupa akateeka ku mwanyi okitegedde kakati palamenti kino ekisanja kya palamenti kyonna kifu be balonzi bali tugume bayogeddeko nja kwawukanamuko ne muganda wa ababaka mwasigala eno ababaka abalonzi be baliyo abalonzi si be baliyo abaliyo babaka kubanga bakolifayinga okuba ababaka ebisanyizo babirina babasunsula okitegedde naye ekizibu we kiri nti tebalina ndowooza z'abano ze balina ate batono ate ekirala bano bayimirira ku mitwe gyabwe ate bali kye bataagala mirundi emeka Speaker Amongo jasise emigwa ne honorable Zaake bamujjako ba commissioner n'okusuuka okumugoba kuba commissioner office ne bagiggala okitegedde nkiraba kakati parliament buli muntu yali badde ayimirira ku mutwe gwe naye tewali ayimirira ku mutwe gwe bakulira muntu omu President Museveni tugume nga ngenda mukuumulamu wano ababaka ba NRM bye basalawo babisalawo ku lwabwe n'abantu be bakiikirira oba babisalawo oluvannyuma lw'okusinkana omukulembeze w'eggwanga gwe mundabayo mu nkola y'ebibiina by'obufuzi ekibiina kirina obuvunaanyizibwa okulanga kikunga ababaka baakyo okubeera obumu ku nsonga ey'enkizo so NRM bwebita ababaka baabwe ne babuulira ne bagamba kye twagala kye kino ne bakigenderako eba ekyalina enkizo y'amaanyi nnyo okusinziira mu nkola y'ebyobufuzi ne bo tebawakanyako nsonga anti kyenkugambye nti enkola y'ebibiina by'obufuzi waliwo kye bayita collective responsibility nti abantu abawamu munaakolanga ekyo ekimulina okukola nga mwe ng'abantu era kwe kwafa ekigambo eky'Oluganda ekigamba nti agali awamu egaluma ennyama kati ogezangako ku NUP okulanga ababaka be NUP bagendera ku ekyo NUP kyesazeewo mwene mwogeze eddoboozi limu kati ekyo Prime Museveni kyatusingako nti yo bamemba ba palamenti be yabakuumira wamu bw'abagamba nti tukole kino tebakiddamu ate yasinza namba kati ye akyasobola okukontrolinga parliamenti ey'ababaka be kati ffe ate kye tasobola nti olwaleero oyogera naye ONUP Mpuuga ONUP Abedi Bwanika ONUP Bashir Kasebwe ONUP tebakwatagana kati kiba kitegeeza kiba kitegeeza nti mu lukiiko lw'oyiso lw'NUP ab'NUP bonna balina okujja naye tebakaanya kati baba kubi kozi wagambye mu parliament waliyo ki waliyo abalonzi ababaka ate bali luddawo abalonzi beekolamu omulimu ne balonda balonzi bannaabwe ne basindika mu parliament fe bamemba ba parliament tuli bweru muyingirayo ddi ate ne 226 ensonga ziri mu parliament ababaka balwanagana ekyabalwanyiza katebe wadde nti speaker agambye Emwanyi obusungu bwali bungi naye akatebe watudde mu kifo kyange bino twabikolanga ku ssomero va mu kifo kyange tugambe ababaka bali ku ssalya secondary Muwejjere nkomyewo katono gy'oli wetuwummulidde obadde olina ensonga gyenjagala oyongere onnyonnyole bannayuganda nga tuwumbawumba ensonga y'ekifaananyi kya palamenti amazima gali nti palamenti bannayuganda bagirinamu essuubi ddene okubanga ebaako byekola eby'enkizo naye kye tulaba olwaleero palamenti eringa eremereddwa mulimu ebintu ebisinga okuluma abantu nze byemanyi nze ng'omuwejjere ne palamenti ebikozeeko ensonga y'abaana okusoma amasomero fiizi n'ebirala byonna bireese obuzibu naye tewali abyogerako ebiguudo bitatadde olaba omukulu ono ali wano wala ku gavumenti naye obusente bagenda okubawa babawa nga kkoota eggwako
atenga kota weddeko financial yabwe gwako balina okuzizaayo nga tebanakola nibo obuntu twali tebana bakulongosa teeka bulungi nto omuntu muwe sente ng'obudde bukyali akole enguudo ebiguudo byonna bifu naye nga local government bagamba tekola naye ng'ekizibu kiri mu parliament eteeka nga lyefu ekigambo ekyokusatu amazzi amayonjo abantu bali bubi bwotuuka wano nga mu Buganda newo nekasanga tewaffe ujembere na mavuno okufuna amazzi ag'omudomo amalungi kizibu amazzi gakyaganye naye nga wa national water jeri eryawo etudde tena kyekola muvunanyuma bw'ababaka okugamba nti bana Abannayuganda beetaaga amazzi amayonjo ebyensula abantu basula bwera abantu basula ku nguudo tebalinawo basula bwogenda mu bitundu wonna abantu abapangisa ebitundu 9 ku buli 100 bana Abaganda bawano naye nga tebalinawo basula n'ensimbi ezisasula tewali na plan ezimbira abantu wakiro buyumba kiyu kimu nga tulina ekitongole ekizimbi kiri awo eteeka tewali waliwo ebikizibu ekisinga okuluma abantu wano okugoba abantu kutaka abantu ngoli yasikira akataka ke abazeeko emyaka 5 myaka 6 nibajja ne bamugobako abantu nibesezaako wano mu Buganda bakagobako abantu 3 miliyoni obukadde 3 emitwalo nga 8 na obugwamu neti wali afaayo kyovula nze nkugamba nti parliament eno teyambye muntu wa bulijjo yandibadde emanyi nti ebintu ebirumu abantu bebiriwa ebirumu abantu mu constituency okusingira ddala byebyo abantu bali bubi neti wali teeka nnungamu lisobola okuyamba abantu abulijjo ekyokubiri enjaleeta abantu mwe muri biyite ebyokusaaga muri ku Mwanyi terimba n'enjala egenda kutta abantu kubamalawo olwaliro bw'ogenda Emityana amatooke ge balya gava mbalala ntungamu bw'ogenda Embale tewali tukwegamba ekintu ekiraga nti abantu balina okukola ki kwefaayo Buganda yayisa Buganda nga Buganda erina budget ya biliyoni 3 ne ku biliyoni 3 yayisaako biliyoni 47 nga zakola ku byaki ku bya agriculture oba ebyobulimi naye mugaka tuna muguru wano tulya ennyanya ziva Kenya tulya karoti ziva Kenya emicungwa giva Soroti omuceere guva Tanzania gonja ava Congo bali obutunguru buva Sekirizi kakati niwebuza matooke mayiro 4 gatuuka wano gagona gakoze eki nesanda nga lyawedde mudda gava Mwankole. What happened to Buganda kyetubuuza ffe tuganga tonaleeta Mwanyi terimba abantu bagambe nti bane mujja amatooke eka y'amatooke omwaka eva mu miliyoni 15 eka y'Emwanyi eva mu 12 na miliyoni 12 omwaka naye amatooke gakulira myezi 8 Emwanyi zikulira wakati w'emyaka 3 n'emyaka 10 kati bw'oba oyagala kujja abantu mu bwavu kiki obagamba okulima kyetugamba ffe nti bamemba ba parliament ffe abali ebweru ebirowoozo byaffe byandiyambye abantu tebikola abalonzi bali eri berondamu mulimu ne bagenda eri bali eri tebabitegeera abaka ne musigala n'ebirowoozo byammwe ababaka twasigala n'ebirowoozo byaffe ebirungi tuli nabyo tusiiba tuseeyeeya ku radio ez'enjawulo ndi kati ndi ku radio 4 nkyojja kumpulira wali ndi online twogedde emitwe ginaatera okwabika teri akola ki bino ebintu byandibadde biri mu parliament nga bigenda ku Hansard tiyetaaga kikonde nti Zaake yakubanya ekikonde bakiteeke ku Hansard ku lunaku bwezi ti Zaake yakuba ekikonde tekikolamu bintu byetaaga gye bayita point of reference kyenjogedde leero enkya n'omulala bw'anaabazze akigendereko agambe nti yali omubaka wa Kyaddondo East Gideon Tuguma Omuwejjere mu lunaku lwe yabeeramu yayogera bw'ati ensonga yali bw'eti n'omulala gigendereko n'enkola y'okuba ebikonde mu palamenti tekola parliament eno ngeri gye yeeyisaamu si nungi parliament si y'amaanyi wabula ya bwongo eno si ya bwongo eno ya maanyi okitegeera eno ya kikonde bakubasiba mu jimu nga tebasibira mu kirala waliwo kyeboogera nti kuzoganya kurabisa yabazoganyi naye gwogezaako okulabisa yaraba Museveni omulabisa muki kati ng'olinga kutuguno odda kutugume noganzize kulabisa tugume tugondabisaako bakulabisa nze bandabalabisa dde nebyenda byenze bimala nze ng'omuntu so kakati tulina parliament eyokulabisa tulina parliament eyokuzoganya kati ebintu ebyokuzoganya
tebikola Okay. bagenda ne bafuluma ne bagamba nti tetugenda kudda mu parliament okutuusa nga baleesa abantu be bagamba nti baabula kakati olwaliro bonna baddayo mu parliament mu kimpowooze baddayo batya be baali balwanira baabaleeta tebabaleeta kati n'olaba ebintu bye bakola tebiriiyo emyaka ena gyonna giweze nga tebannakibakoze bayambala amakanzu ne bambala gomesi nga bakulemberwa Beti Namboozi Owena Bwemukono ne bagenda Emmengo ne basinkana Katikiro ne beeyama mu maaso ga Katikiro Ssaabasajja w'oligwa weetuligwa tuli basajja bo ne bakazi bo tuli wano okulwanira ensonga sose masonga ettaano eza Buganda era tugenda singa tugenda mu palamenti wanga rayibene n'okutuusa kati myaka ena tebanyeganga kigambo Buganda ekikutegeeza ki nti ebintu ebiruma abantu tebabiriiko twagala kulaba Bwakabaka butebenkedde bali ku byabwe ng'abantu kakati nze kugambye abalonzi bali eri besebo begazaanya era tubanakye batubanja ku luno balonde batulonde fe ababaka n'abalonzi beeronzeemu myaka 5 bagimaze nga bali mu parliament era tubeebaza seba abalonzi voters. Thanks so much for voting your own to be in parliament for the last 4 years 5 years naye kakati naffe mutuwe chance tugenda tesize eggwanga webale nnyo balira ddala tugume owumbawumba ogamba otya ku nsonga ya parliament anti nze mbagamba nti parliament etusaze eno yeetusaze ebadde ya bulimba ebadde ya bukyayi ebadde ya kuzoganya ebadde ya kurabisa ebadde ya kikonde ebadde ya kuyimirira ku meeza kyakuyiga ki kye tufunamu ekyokuyiga kiri nti kati mutegeera abantu mulina okulonda mutegeera abantu mulina okulonda kubanga bwe bamusazeewo kulonda abalwanyi then temubanja mu constituency gye muli kubanga kati twagoba sente z'emyoga ntugaba tetuzaagala ne tugobeza PDM tugamba ezo za kibi ne tugoba eza bona bagagawale ne tugoba za West Creation tugamba za kibi ate ze Emwanyi terimba zo zafuuse die enungi tulyoke tugirwanire tulwande ekitongole kya government tekigenda mulimu ebintu tulina okukola nga tulina okubikola nga tukolera abantu bana Uganda bonna waliwo nezebibiina nazo bazigaana kaali ze ngamba nti baanamu abali eyo z'abavubuka munoonyeje ziri muzijeyo ez'abakyala munoonyeje ziri muzijeyo teri sente ya kibi buli sente ba sente liko omukono gwa Bank of Uganda governor zijeyo gikozese kati mwakitegedde nti n'empuuga zejayo tezaali za kibi ziri waze yajjayo ebitaano naye ne gwa konti naye abimami dalinga ambata ku maje bwati tanagwa wako ya de 10 naye nga yabasajja yabutukoze bibasajja mwe bannanga ekitawuluze tuliko Radio 4 ensonsozi yetugume Gideon Omuwejjere aha sebo speaker tumbe umensonga ya parliament ye amanyi tugume ndalo oli muwejjere oli kadeidei kakati speaker ensonga ya parliament yo ntujumbe mu dakiika nga 3 kyakuyiga kituyinza okufuna mu parliament y'omulundi guno ekyokuyiga kituyinza okufuna mu parliament y'omulundi guno ekisooka kya byonna nga we nagaye nti parliament teyeetengeredde parliament ekolera muntu kakati ekiseera bannansi bonna basituke naddala eyo gye bali ffenna twogere eddoboozi limu ffenna tukwatire wamu tugambe nti ekimala kimala basebo ne bannyabo abali eyo abatuwuliriza abawuliza ba Radio 4 parliament ababaka ba parliament bemuteekayo batono nnyo tebayinza kukyusa bintu kubiteeka ku ne bali 529 anti bali bonna balondebwa bantu naye abagenze n'emitwe bali bameka bali 529 abagenze n'emitwe egyabwe nga gyetengeredde bali bameka bonna abamu bakolera ku kale tetuganye ekibiina kibeerawo ko kasi ne zituula n'ebirala ebiringa ebyo naye kiki president yali yagadde abaka ba parliament ne bakigaana n'owulira n'ogamba mwami Kagogo oli wano n'olira n'ogamba nti leero president 7 yaleese kino ababaka ba parliament ab'NRM bakigobye oli agambye batuula ne bakkaanya wamu nti ffenna tuwagire kino abateekateeka anti okubateekateeka tetuganye ne buli muntu abeera n'obunafu bwe okitegedde mwami Kagogo kati ono yasoma mateeka toyinza mutwala mu byabusawo kitegedde n'omugaye minisita w'ebyobulamu n'ogaye minisita w'ebyobulamu kubanga ebyobusawo tabikola ki tabitegeera abannayuganda
mwenna buli omu gyali zino ensonga si zange William Sekigozi zino ensonga si za Tugume zino ensonga si za Kagogwe ensonga y'Abannayuganda ffenna okusitukira awamu ne tugamba ekimala kimala bwe tunaamala okukyusa essiga li-executive buli kimu kigenda kukyuka eggwanga ligenda kukyuka emirimu gigenda kulabika ne bwe tunaaba tetunnalikyusa ne bwe tunaatwala ababaka ba Parliament era tewali kijja kukyuka kubanga nkugambye alina numbers ne bwe muteekayo ababaka ba Parliament ne mujjayo abalonzi ne tujjayo kale nga bw'ayogedde mwami Tugume ne bwe tunajjayo abalonzi tuteekayo ababaka ba Parliament tewali kigenda kukola ki kigenda kukyuka obulwa buva eri waggulu ebulwa buli ku mutwe ekirala nze kati nze nqualifying okuba member wa Parliament okusinziira ku kitundu kyentwala eno mu Batugume n'ekyalo kirina member wa Parliament basala bu constituency obutonotono bu constituency obutonotono okitegedde kakati gwe toyinza okwewuunya omanya ababaka abava mu Ankole obungi bwabo abava mu West okitegedde President Museveni njagala mbabuulire yasoma political science and tactics amanye ebyobufuzi watalina buwagizi tasalawo constituency watalina buwagizi tateekawo district walina obuwagizi wasala obusuluuju simayo oba ekigamba atuwuliriza kitegedde wasala obuntu obutinyitini n'afuna kubanga ye kyayagala ze numbers bw'obeera n'ababaka nga bangi buli kimu oba okirina kubanga baba bakiikirira birowoozo byo okitegedde Bannayuganda ffenna tusitukire wamu tugambe nti ekimala kimala 2026 tutwale omusajja tuleete Robert Kyagulanyi Ssentamu eddoboozi lyaffe tugomba ogamba ki ne bannange ne okyali n'essuubi ddala mu Katonda mu ggulu Kyagulanyi asobola okuwangula akalulu mu 2026 Kyagulanyi twogera mazima mwami Tugume kwene embeera ey'akakiiko k'ebyokulonda akafaanana bwe kati kwene embeera ekyali mu poliisi n'amagye kwene embeera ey'obubbi obutatagenda ki mugakatula muggulu mukkiriza nti nga tuwali nkyukakyukeze nga Kyagulanyi alina kyasobola okukola mu 2026 anti kaakati nze kankulage nze bwe mbadde mpunzika ebigambo byange oli agenda tuliidinga then ffe twekolemu omulimu ng'abalonzi bwe kiba kyetaagisa tunoonyewo ezi zonna oli azagamba nti nze munteekeyo ne bw'olonda Tugume tewali kigenda kukyuka okuleka Tugume kyagenda okuyamba naye byasobodde mu bulamu obwa bulijjo lwaki temusoose kuteekayo majority mu Parliament anti kati ne bw'onaateekayo majority bano balaba akalulu bakatiikinga olaba bakakubba olaba returning officer ku district yalangirira ow'okusatu ng'olaba okitegedde diala form ne bikyukiraawo buli kimu ne kikyukiraawo Abannayuganda ffenna tusituke tugambe nti ekimala kimala nabadde nkugamba nti ebizibu ebiri mu Buganda ne Uganda bingi wano mu Buganda tuna household oba amayumba miliyoni 10 n'obukadde it is 10.8 million wano mu Buganda n'emitwalo 8 naye kwabo abalina emmwanyi abalima emmwanyi bali akakadde kamu 1 million Baganda are involved, all household are involved in coffee growing. Kiba kitegeeza nti bw'ogamba nti abantu okubajja mu bwavu ng'okozesa emmwanyi oba olimba nzo ng'omuntu research ate ng'eyasoma mugende munoonyereze mulina amasimu ga smart munoonyereze Baganda bameka bali involved mu mwanyi who are involved in coffee growing. It is 1 million households Baganda are involved in coffee growing. Then atenga household ziri mu Uganda 10 million 10.8 million kiba kitegeeza nti miliyoni 9 mu emitwalo 8 they are not involved in coffee growing. Lwaki tebalina ttaka limala oba kitegeera ekyokubiri bayinza okubanga abantu bano bambi bali awo abamu bali mu butawuni obwenjawulo kati abantu abo balina okufiirwako bw'oba oyagala kukendeeza obwabo bw'okuyamba omuntu wa bulijjo olabira ku bantu abasinga obungi miliyoni 9 households oba mayumba obukadde 9 mu ebitundu 8 bwebanga tebuli mu kulima mwanyi gwe nojja n'ogamba nti ekisobola okujja abantu mu bwavu
ye Emwanyi terimba oba olimba ekyo nze nkuwakanya ng'omuntu omuyivu technically mba nkuwakanya. Ekyokubiri nti bw'ogamba nti UCDA bweddayo kyakitegeeza nti abantu baweddewo oba olimba maze okulaga nti abantu abali involved abali mu Mwanyi sina bitundu bisatu ku bantu abali mu Buganda, njogera ku Buganda banga nange mwendi abantu abali mu sina kitundu na kimu, actually no, it is less than 1% abali muki involved muku lwaki okyogeredde mu mbeera ya Buganda kuba Emwanyi ziri mu Uganda yonna. Lwaki nkyogedde mu mbeera ya Buganda bwe babadde bayogera speaker yagamba those Baganda should not get numbers ekyo temwakitwalanga kikulu. Ekyokubiri nobwate yakyegaana naye era nga ogenda okulaba bakirwaniridde nnyo babadde Baganda. Katikkiro avuddeyo n'ekiwandiiko n'ababaka ba Buganda kokasi. Katikkiro tavangayo na kiwandiiko kyonna nobwe bagoba abantu abawera kumpi 30 kasanda mubende Katikkiro teyavaayo. Abaana bali ebweru bona mu kubonaabona ku kyeyo abatanna kye bakola ebitundu 9 ku buli 10 it is on record baana Baganda bawano. Katikkiro tavangayo na kiwandiiko. Abaana bafiira kwano mu Kampala mu 1819 bebakuba amasasi ne bafa bonna baana ba Buganda tavangayo yadde n'ekiwandiiko. Abaana bakwatira babakwatanga bawerekedde Kyagulanyi esese abaana 9 abamu ne babasuulibwa ne mu nyanja n'abamu ne mukomera kati banavaayo baana ba Buganda tavangayo yadde n'ekiwandiiko. Lwaki Katikkiro yavaayo n'ekiwandiiko ng'agamba Emwanyi bwe ziddayo ng'agamba nti UCDA bwe bagijjawo kyakitegeeza abaana bantu ba Buganda bagenda babuwaza ensonga yiino ngireeta bulambalamba ng'omuwejjere kabusimba pida jeta bulambalamba ng'omuwejjere. Ekisooka baali bajjayo endokwezo Buganda badde yakafuna endokwa milioni 10 nga endokwezo ezijja mu UCDA mu kitongole ekya government naye nga size zandiyitidde endokwa zaali zirina okuba nga zitambuzibwa Operation Wealth Creation y'abasirikale gye bawarabye naye President Museveni n'akola deal ne Katikkiro nga balina okugamba nti Buganda erina okudda ku Katikkiro linako katono deal eyo ngeri wakati w'abantu babiri boyogeddeko President Museveni President wa Uganda ne Katikkiro nga Peter nga President Museveni ayimiriddewo ku lwa gavumenti ng'onayimiriddewo ku lwa Buganda oba personal nga byabwe akikoze ku lulwe byabwe ne bakanya n'ebintu ebirala mu ndagaano etamanyika era eggwanga gwe wagimanya otya anti kati binkuleetera President Museveni abyasa nga bimaze okusajjuka afulumya ekiwandiiko kya mikono 7 agamba nakola endagaano n'enzikiriziganya ne Katikkiro gye bayita MOU Memorandum of Understanding Memorandum of Understanding si lwe lulimi lwa Government Standing Orders mugikola nga mukanyiza mwembi babiri ne bakanya mutambuze Emwanyi mu Buganda Emwanyi zino ze zigenda okuyamba NRM okuddamu okwala mu Buganda n'ebintu ebirala era ne bagamba tugenda kuweerako ne ssente ezikola omulimu ogwo era babadde bamuwa sente nakuzo mwezi nga 4 ogw'omukaaga omwaka guno bakwata milioni 413 ne bazireetera Katikkiro misanatuku ng'omuwandiisi w'ekyama wa president gwebeta Baleke yazireeta olukiiko lwali lwero olw'abalimi Katikkiro nga abayise niwe zireeta misana n'azanyi era ekikutiya n'akikwata n'akiteeka mu motoka n'agenda nakyo abantu bange munnange baaliwo tulina seba batunoonyeza amawulire baaliwo Buganda nga Buganda tutambulira kaakati ku budget ya bilioni 300 billion nekwezo tulinako bilioni 47 nga zo za kutumbula ebyagulika obe byobulimi mu Buganda we twogerera kati sente zibadde zivaayo nga bagamba bagula ndokwa ezokuwa abantu kyokka ate ng'endokwa ziva mu UCDA nga zabwere nga Prime 7 yaziweereza ne sente naziweereza kati ekigendero ky'okujjawo Emwanyi ekujjawo ekitongole kya UCDA ng'olaba kiki anti kyenkugamba Ticho choka chebajeeko kujawo gundi nze nkugamba nti lwaki bano bayombedde kino nkulaga nti babadde bajjayo sente zandibadde z'enkuluze eziyamba ku byagulikalicya ennyanya zetu zireme kuva Kenya obutungulu buleme kuva Sekirizi karota leme kuva Kenya omucere guleme kuva Tanzania gonja leme kuva Congo tuli ebintu byawano
sente zonna bazimazeewo era bw'ogenda mu nkuruze kati noza wakasigalako obuwumbi nga bubiri obuwumbi kumpi ana mu butaano bonna bwavaayo nga bagamba nti bugula mwanyi ezigenda anda mwanyi terimba oba okitegeera nga bazirya nga bo bennyini bazirya ate nga lizo bazigirayo bwereere kati kwe kulwana tema kuvaawo kubanga bwe kyavuddewo kyakitegeeza nti bwe kidda mu ministry teri kisobola kukolebwa MOU tesobola kukolebwa n'omuntu kinoomu ministry ekola ku lwa gavumenti tekola ku lwa muntu omu ekyokubiri antimaliriza kati nkugamba nti ekitongole ekyamata Uganda Direct Development Authority kyavaawo naye nga abanyankolefe tugira mata eri bonna ne Museveni w'amata lwaki kyavaawo ne batakayana ekitongole ekya Pamba ekya Cotton Development Authority kyavaawo twali yakayana road fund byonna bivuddewo kati kino ensonga si ndala bana ababaka aba Buganda kokasi Emwanyi babadde bafuna za bwerere nga bazijja mu ofisi ya Katikiro naye nga ne sente zitambuza ezimu ziva mu nkuruze ezala ziva mu gavumenti tuliko nti tino tetwagala sente za kibi ate no nga bwe bazijjayo nze sada n'omuyiwa amanyi speaker tomukoona sisobola nandeetedde akantu niyinza okumukoonako kya oyo mukwano gwange nze mule muto wange oyo ye muwejjere nkwamwagaliza na bwa MP ngo oleeta gunde tukume Gideon agamba Emwanyi badde bagikayanira olw'ensonga memorandum of understanding gye bakola balaba egenda n'ebirala ebiringa ebyo nga bwabyogedde ye mu ndaba ye agamba binako n'obukakafu kakati speaker akamwanyi n'ebitongole ebirala bibulako kimu kuteekebwako mukono gwa president okulaba nga bigenda bikole naye abakulu aba Wealth Creation Operation Wealth Creation bagambye UCDA okuva lwe yajja terina kyekoze okujja kubadde batwala butwazi misaala n'okulimbalimba abalimi b'emmwanyi ebyo kiki mu Kasanje kakati abakulu abo nyinza obutabawakanya naye ate nembawakanya Emwanyi wano nga President Museveni amaze okujjawo amaze okutunda Coffee Marketing Board n'ebigundi agencies endala ezaaliwo ebiseera ebyo nga amaze ozitunda bwe baatuula ne banne ne balaba buli region esinga kukola ki era tukoze tutya okulaba nga regions ezo omutindo gw'ebimera bye zirina gutumbuka kwe kutondawo ono gyayise Uganda Dairy Development Authority ne baleeta Uganda Cotton Development Organization ne baleeta UCDA Uganda Coffee Development Authority n'ebitongole ebirala nga batunuulidde buli region ng'omulimu gw'ebitongole ebyo kwe kunoonya akatale okwongera omutindo ku buli kintu okwongera omutindo n'okusomesa abalimi saako n'okubagabira endokwa kakati fe tugamba titugamba nti ekitongole okukijjawo yakijjiddewo mu kifaananyi ki kyetusinze okutunuulira ekitongole akijje kale bwe baba nga abalimu balyake okitegedde kankose ebigambo by'omukulu ono bwe baba nga abalimu balyake pasita oba omubuulizi w'enjiri nga mubbi ojjawo kyaki oba ojjawo mubuulizi n'oleeta omubuulizi omulala simanyi kyaki weeri kyaki ojjawo kyaki oba ojjamu omusomba ng'alidde ekiweebwayo kibadde kirina kuzimba kabondo k'egindi webale nnyo abantu b'e Namugala balina akabondo kaabwe badde bagenda kuzimba kyaki omusumba n'azirya kabondo kojjawo oba ojjawo omusumba alidde omusumba olina kujjawo omusumba n'oleeta omusumba omulala omwerufu aimplementinga bino ebibadde mu pipeline kakati gavumenti omanyi Emwanyi eyo ogiraba President Museveni bulamu bwe kyasinga okweraliikirira ye Emwanyi
kubanga President Museveni ng'ajja mu kinaana yasanga abantu ba Buganda nga bagagga era abamu abasupportinga olutalo lwe mu kinaana mpaka n'okuluwangula bali balimi ba mmwanyi okitegedde era kyovudde olaba bwe yajja kyasinga okweraliikirira ti n'omuntu omulala asobola okujja n'asanga abantu nga bagagga nabo n'abakola ki n'akola ekintu kyekimu nga ye kyeyakola ki nga kyeyakola kyovudde bwe yasooka n'ajjayo coffee development gundi coffee marketing board bw'amala okujjayo coffee marketing board abantu ne baddayo ne baavuwala ojjukira akalwadde akajja kenkugambye kaliwa ke bayita coffee ruti akalwadde ako mu kujja kajja nga kaliko n'ebibuuzo emwanyi zaakalanga ne zikola oluyeroyero mu 2.5 2.4 2.3 awo era abantu abasinga okulima emwanyi babikola ki ne babivaako neddamu neegwa gavumenti ng'eyita mugundi mu nnalo nenoonyereza akalwadde ako nezuula eddagala eryali likakola ki eddagala eryali likajjanjaba okiraba abantu baddamu balima emmwanyi abantu bazzeemu okulima emmwanyi emmwanyi kitegeeza bugagga nti ono kyagambye nti mu Buganda tuli miliyoni 10 abantu miliyoni 4 balima emmwanyi kirira mu kyalo n'alina 5 ku 100 alima emmwanyi oyo tabalibwa nga mulimi wa mmwanyi kubanga aba teyeewandiisizza alina ntono okitegedde omuntu alina ebikolo 30 ebikolo 20 ffenna tugenze okusoma tusomedde ku mmwanyi era singa teyaliwo abamu nawo nomwandibadde temutulaba naye era ekyaliwo bino bigambo bya President Museveni ekyaliwo tetugigaana ekyaliwo era President yabuuzizza n'agamba nti eggwanga singa liyimiridde ku mmwanyi abantu miliyoni 46 emmwanyi yokka nga kye kirime ekiyingiza ssente mu Uganda ddala zandibadde ziwanirira eggwanga lino mu byenfuna byalyo kati kankulage omanyize saagala kulimba waliwo omusajja bamuyita Tugume oyo bwe yava mu Amerika eyo ono gwe tuli naye wano Tugume wangi Tugume muwejjere ono Tugume bw'ava mu Amerika yajja ne art engeri gye bagenda okulongoosaamu emmwanyi naye nga ye ati gwajje mu Amerika ng'emmwanyi bagyetaaga mbisi ne bazimba ekyuma ekinene nnyo entoŋŋamu ekyuma ekyo nsuubira obadde okiraba bulungi era okimanyi Tugume okusinziira ku soosezi zange ng'akozesa ssente za gavumenti naye ng'ekyuma kya bwannannyini kyamumalako gavumenti okusinziira ku soosezi zange kyamuggyako gavumenti yamuwa dola mmeka okusinziira yamuwa obuwumbi bwa dola 10 okitegedde bw'emala ozzimuwa n'agenda n'azimba ki gavumenti yawano be ya America gavumenti eyawano yemuwa ssente okitegedde yamuwa dola 10 miliyoni dola 10 okitegedde bw'emala ozzimuwa ndowooza bwe buwumbi nga 370 okitegedde bw'emala ozzimuwa n'azimba ekyuma ekyo amala okizimba ng'akizimba ku bwannannyini si kya gavumenti okitegedde kakati bwe tuba nga twagala kuba buli kitundu kirina egundi yaakyo okitegedde kyekireeta katale kati ffe wano tulina emmwanyi kakati bo bali gye baagala emmwanyi F16 F16 y'emmwanyi eyo ebeera ng'ekyali mbisi era kyovudde bagenda gigula ng'emmwanyi mbisi bo ekyuma kigikaze batandika ogikolamu bye bakola ki bye baagala ate nga batugamba tunoge emmwanyi eyengedde yokka anti yeyo eyengedde embisi etali nkalu kakati Buganda bw'obanga okikoledde mu mutima mulungi lwaki ekyuma ekyo tekyazimbibwa mu Central kubanga Buganda yesinga okulima emmwanyi President agamba yeewuunya nnyo abantu abatabikiriza emmwanyi mu nsonga z'amawanga anti wulira Buganda bw'evaako Bugishu yeddako ekyokubiri mwami Tugume ono bw'abanga agenda osuubula emmwanyi okuva e Bugisu ate osooka ozitwale entuŋŋamo zikolebweko ate ozizze kati cost of gundi transport oyo agenda kuva kwani kitegeeza sente z'omulimi ze zigenda okusalika kakati kambabuulire nze kino kirabira mu perspective eno titwalibanga tugenda kulaba ku peneti ng'akomyewo okuddamu okusuubula emmwanyi wano
ate Uganda mwe namba buulira nti kampani ng'eriemu ye producing ekintu mu kitundu oba mu ggwanga yeyeekolera ebbeeyi bagenda tuuka ekiseera bakole ebbeeyi y'emmwanyi nga endebe oba kiro y'emmwanyi bagikoledde ebbeeyi gw'omulimi osigale ng'onyigirizibwa. Ulira katondo ku bigambo bino President byagambye. It would, however, that they have come out and said that Museveni will be stealing part of the coffee if UCDA is abolished. UCDA is now abolished. We shall now see which coffee Museveni will steal. If there will be no coffee stolen by Museveni, as there will be no coffee stolen, the people of Uganda must realize the shallowness of these groups and punish them politically. Although I think we should also punish them even legally. Finally, I must comment on the rotten opportunism of these parasites that is also dangerous. The coffee prices have been quite high, which has been good for Uganda. Apparently, the high prices are high because of the drought that hit Brazil and other coffee-producing countries. Therefore, none of us is responsible for high prices that we are getting now. What I am responsible for, and for which I should be credited for, is that NRM rescued the research scientists and generally the wealth creators by creating peace for them to work. Owuliza programu ekitawuluze kede kakutawulula nsonga. Sebo ensonga ziwulidde bulungi. Ensonga nziwulidde. Naye tutunule ffenna tuli wano. Tutunulire UCDA ng'emaze okugibwa. Ekisooka UCDA eyo giraba. Yali ekola ssente zaayo. Nejjako zeekozesa ezisigadde nezitwala mu kitavu ky'eggwanga. Yo yennyini nga yeenoonyeza ssente zaayo nga gavumenti tegiwa. Ate misala bagijjawa. President yayogera ko bafuna ssente nnyingi. Ulira ne baddamu ssente ne baziggyako nga Parliamentary erina obbagabirako bakolewo akapulaani gavumenti Parliamentary erina obbagabira kuzizo abo zennyini ze beekoledde. Masimu gandi bwe tuwumbe. Okitegedde. Era nazo ne zigenda bwezo. Bannayuganda mwenna mbabuulira era mbagamba Emwanyi nkulu okusinga ffe ffenna ne President Museveni emusinga. Tetuva nsonga ya Mwanyi tusigale nga tulima emmwanyi. Tetuzitema nga bwe twatema vanira. Tusigale nga tulima emmwanyi kubanga fe tugenda kugirekawo n'abanajja bagikole ki bagisange. Njagala abatuwuliriza bategeere nti eyali asasula eyateekawo ekitongole kya UCDA ye gavumenti. Gavumenti yakizizaayo. Era gavumenti ebadde esasula abakozi. Ddala mu butuufu bw'obanga gw'ogirwanira ogyagaza ki? Buganda bwe yafuna interest mu kukola ebintu byayo mu by'ettaka yakwata ekitongole ky'ettaka n'ekijja mu Uganda Land Commission n'ekola Uganda Land Board. Bwe yafuna interest mu byenjigiriza yakola Buganda Royal University. Bwe yafuna interest mu by'empuliziganya yakola CBS n'ekola ne Telefina. Buganda tesobola kukolayo kitongole eky'emmwanyi. Webalinde webalire ddala. Sebo tugume. Ekizibu kye tulina kwe kulowooza nti onoowakanya buli kintu kyonna ekizze. Palamenti ya ggwanga. Parliament teba ya kitundu. Era ekitundu bagigaana. Omanyi bayisa constitution mulimu regional governments. Bazigaana abantu nibagaana. Singa bali baagala parliament ezo z'ebitundu. Bandigeze mwezo neno parliament ya ggwanga. Mulina okuteesa ebintu ebiyamba eggwanga lyonna eryawamu. Bw'okwata miliyoni 10 ez'endokwa n'oziwa omuntu omu olwate ebitundu ebirala. In fact ekyenjagala okumugamba ono nti abasinga okulima emmwanyi kati beekaseese be basinga. Buganda yakusatu. Naye nga tekisi kibi nti okuwa emmwanyi n'ozikwata n'oziwa Buganda. Naye bw'oba oziwa Buganda n'oziwa miliyoni 10 kwata miliyoni 2 oziwe Busoga. Kwata miliyoni 1 giwe Bugisu. Kwegamba kirage nti ekintu kikolera mu ggwanga lyonna. Buganda tesobola kubeerawo nga terina nsi ndala. Amawanga malala kyova olaba gagezaako kulanga galwanyisa Buganda kubanga bano bakozesa Buganda ate nga tebagiyamba. Nibatandika n'okuleeta engombe egamba Buganda ku ntiko abatandise okwebuuza ku ntiko yaani. Buganda bwe yatandika okufuna sente ziva mu gavumenti abantu nze kubuulira mwe bintu programu ekitawuluzi muzikirize bigikomye wano olunaku olwaleero.